ebiva mu katale bikutuusibwako bannaffe aba Rexbar KCCA. All the Jibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks. Kubei Dondoro. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000. Waliwo akayimba kono omwana eyavuma maama we simanya sweet baby nyweza nyweza bakayimba batya today sokole tonkuba mugongo simanya gira tukwala Bulaya alina kenyi kamulinga ndabirwamu omwana uno naye kakala ke kusoko mbuli era kalabika bulungi kachirinzeko ne big boy kali ne big boy gwe kachirinze naye olunaku olwale ku BBS telefayina kwa tuli mukono soko jolageka abantu bali eyo tebamanyi ne deva naye mwebyo. You're not ready of doing what? Of showing people. Of showing people. What are you going to show them? The one you're telling me to show them. The one I'm telling you. Ate seba anyonyogera na bulungi engalo zina alina bwazikutte zangi aziisako bwat nengamba omwana uno kale program eva mu katale tuzze leero ndi mu katale ka Ssaabasajja Kabaka ak'Ekiwaatule si ekyo soko osemberewa n'opapa ki kati oli otya omutyako kyoli leero nkoze nkirinzeko ne ka black beautiful lady kenkoze nako olwa soko obuze kuba tulaba ku BBS telefayina anti babuuzeeko era tosobola bamanya TV egenda wala bebuuza abagiriko abali mu kulaba babuuzeeko nti nga be babuuza abantu mwasuze mutya bassebo ne bannyabo mujje baleke emirimu gye mutusaako engalo n'emimwa n'ebitundu ebisigadde kale tuli mu katale ka Ssaabasajja Kabaka ak'Ekiwaatule tukodde olunaku olwaleero programu ebifa mu katale ekutuusibwako ebikonjavo ba MTN abaga nti enkola ya MTN Momo Pay ozze mu katale k'Ekiwaatule ke kamu ku butale obuteeketeeke obulungi oyagala byennyanja oyagala mpuuta oyagala nkolongo oyagala ngege oyagala kikaaki osobola okubeera ng'atojja wano molokoni byonna so okuba ng'atojja wano mu katale ka Ssaabasajja Kabaka ak'Ekiwaatule n'obeera ng'okwasaganya ba blood webali wano mbasazeeko olunaku olwaleero bagenda kuba batubulye kyekiro muzuuli mwerere soko gyo mbuuze ku bitambula bitya bulungi nnyo gyebale empuuta yo eri wasoma biki mpuuta gwe mulimu gwe wasoma mpuuta gye nasoma empuuta kiro eri musede empuuta kiro eba mu mitwalo 2 naye nawe zo sente nnyingi mitwalo 2 ensiike y'ebiri gumu kanaana embisi mwongeramu 2,000 zaki ze za buto n'enku ekiro abantu bagula abantu era omanyi bajakwatidde sente Christmas ne bajja zita kati njagala osooka okubiriza abali mu tulabe eyo nobaga nti enkola ya MTN Momo Pay eriko kyobabuulira ekyo kituufu nga basajja ne bagambye enkola ya MTN Momo Pay yeriko era tusaba abawagizi baffe mwenna mbeere nga mutuwagira mu katale kano eno ng'aba MTN bwebakyogeddeko we batyo aba BBS telefayina bajje bagula ebintu byaffe empuuta weeri engege weeri n'ennyama weeri kimu weekiri wano eno mu katale k'Ekiwaatule ojja okuba nga ate okwasaganya olinamu omutwalo simbala sigulinamu kati obudde okolaki tujje n'otumanyi sente gye ziri tujje naffe tulyeko kyeka mukama wange ono yalinamu gwe bwobuuzaako ssebo boosi wuuno waliwo erinnya lye batera okubayita nze sisobola kulyogera sinza disa ono yeswaba Kawuta salaamu aleikum Kawuta salaamu rahmatullah Esebo bitambula bitya ngezaako emyaka emito ekyakuwagasa amajambi yoddemu kutema empuuta kiki mwandi mwe nalaba peni yagana nga ndaba wano wewawuka wasoma biki sina nnyo kyamaanyi kye nasoma naye singa kutegeera Kawuta mwe mwalemererwa P6 awo bayironga ezitowa mwali masomero ki somero liri awo gye liri eyo mukyalo lyogere Kasanje yekuswaza Nasojjobe umeya nedda soka by the way eri abantu abasomera masomero ago nga bamaanyi ekyo kituufu gwe biba byagaana eri abayizi Kasanjobe Nasojjobe umeya ne baba amasomero ago nja okubuuzaako ku buli yasomera mu umeya eyasomera mu CU aga Catholic Church bagayita batya CO
Church of Uganda gakafe amasomero begatyo umeya mbuzeko nabasomera ku masomero nga kati gaggalawo nga bakubuuza gye wasomera tosobola tutwalayo nammwe tubabuuzizzaako nnyo mugeri enjawulo. Omulimu guno gumaze mu bbanga ki? Omulimu guno nakutandika 2018 kati myaka 4 ng'okola olina byogufunye naye engege ezo zinyirira era ngufunamu agokulya bwe ntyo engege nazo zinyirira byonna tuba nabyo. Ozijjawa? Tuzijja mu Lwera, tuzijjeyo Katosi. Gwogenda oba olina gy'ozijja mu bigo twegendera kuba ogenda wano oseerebwa. Bazitunda batya? Kisinziira bapima mu kilo engege ngezo n'empuuta nayo bapima mu kilo byonna bapima mu kilo. Kati ndaba wano engege gwe omuntu omuguliza mu kilo engege andi kati era ngendo ogipimamu wano sente ze mugamba sinziira we nasuubudde. Gw'osooka gipima wano n'ogamba eno kangitebeke museerewe ke kabadi. Kale tuli mu katale ka Ssaasajja kaaka ak'ekiwaatule ewali abakyala abaddugavu abalungi. Aziza omukyala wuuyo abakyala abaddugavu nga bonna balungi. Hello, how are you? Yoyo watabu nga wala American height bali mu katale ka Ssaasajja kaaka ak'ekiwaatule. Bubaka ki bwowa abavubuka abalowooza nti okutema okubeera oba owunya ebyennyanja, abalowooza agula omulimu gwa bukyafu bwe tutyo? Obubaka bwembawa kwekubiriza bakole kubeera naffe tetulina kye tugufunamu nnyo kyamaanyi wabula butukuuma okuba nga tuli bizi obutazza musango ki gwe wali okoze gw'oyinza obuteerabira nga wawona? Waliwo nava mu kyalo eyo nga ofunisiza omwana w'abaana obuto nga tanneetuuka. Obimanyi muganda wa TV gy'oliko nnene bakulaba bandaba ate era byebyo yazaala dda naye kati yazaala abaali bamunsi babusibi tetwali kale wewe kubeera nga totulaba nose kubeera nga totulaba abasajja babano maze okuba nga nyumyamuko ono waawa abaana b'abandi bameka be wayonoona. Nze ndi musajja mukunja bo be banyonyoona. Oli musajja mukunja? Yesebo. Mwabasezi bo be bayonoona nze. Naye gwe wali toyinza kuwonoona mwana w'abandi. Ffe tuli abafudde tetuli abalamu. Abebukunja MTN Momope tubagamba tya tebobanga oze mu katale nga nakasabasajja ozeggula nnyama ozeggula empuuta ozeggula kyanyanja ozeggula menvu buli kimu gasobola okubeera amenvu asobola okubeera lumonde gasobola okuba amatooke asobola okubeera essigiri gyogera okubeera nga ate ofumbirako ewaka gasobola okubeera amanda. Enkola eno nyiga *5 n'oteekako 3 then hash ne bakuwa ng'owaddeyo simu kusokozesa simu ku simu tokwata sente mu cash. Tuwulira nti obulwadde bungi nnyo Ebola mumanyi bulungi nti wali n'ebirwadde ebirala ebitali bimu sente ezo ziba nkyafu so twewala okuba nga tutambuliza sente mu nsawo zaffe n'okwewala ebikebe ebitali bimu nga tukozesa enkola ya MTN Momo Pay. Enkoko weeziri wali waliwo wano Kihajati kankibuuzeko obuuza bambi kyangambye dda kingamba neggwe lulenzi ggwe kamubuuzeeko Hajati mbadde nsaba kunderako. Sobola kulerako sikirizibwa. Ani agaana? Tekikirizibwa. Omwami ali atya? Yali mulungi. Namba mmeka? Namba 1. Tekisoboka. Kisoboka. Tekisoboka. Kisoboka. Tekisoboka. Kisoboka. Yogeza amazima. Kisoboka. Namba mmeka? Namba 2. Bale tekisoboka. Hajja yasooka n'afunayo omukyala awo kale naawe n'omukuba. Mwakkiriziganya? Twakkiriziganya. Owulira otya nga waliwo gwe bawa ebiro ebitono? Tekisoboka. Andendeka naye tebasobola kuwa budde bungi nga waliyo omukyalo omukulu. Balansinga. Oli wa nnaku mmeka? Kuba nnaku ziri 7 mu wiiki. Tuzibalansinga wiiki. Newajja n'akikuba wiiki. N'akikuba wiiki. N'erinagala n'akikuba wiiki. Mullo. Okola ki mu katale ka Ssaabasajja? Tunda nkoko awo n'ebyokunywa. Ebyokunywa biriwa? Ebyokunywa biri wano. Katambula katya akatale k'ekiwaatule tulaba akatale kapya. Kabadde kabi katambula bulungi. Abantu bakategedde? Bakategeera. Kati gwe ekiseera ky'omazeemu kana akatale kapya kakamalawo bbanga ki? Omwaka guno gwa 2. Guno gwa 2. Biki ebisinga okutambula mu katale kano abantu byasinga okubuuza? Basinga kubuuza nkoko, ebyennyanja, nnyaanya byonna bibadde bitambula obumonde. Twaliza awamu tekabadde kabi. Kusoomozebwa ki kwe mukasanzeemu nga mwabakakoleramu? Lenti wa bbeeyi? Wa bbeeyi. Musasula ssente mmeka? Kasasiro wa bbeeyi, toyoleti za bbeeyi.
we mugenda okola okweyambira ate nawo musasulawo sente byonna mpe saati muwe hajatyo ne saati kamwe saati ya MTN obeere nga weeyagala XL okiraba ate ze ziriko zino brand bwetyo bweri kale ku BBS telefaina kwe tuli njagala kulambuzaako akatale kano olabe nga bwe kali buli kimu kyosobola okubeera nga ate mugana nga ogyagala osobola okubeera nga ate okisangawo mu katale ka Ssaabasajja Kabaka kano nakubuulidde ebyennyanja osobola okuba nga obisanga kebibe bibisi kebibe bikalu osobola okubeera nga ate obisanga n'omukyala waali wano ono ye ali ku bikalu mu kakala akapapo sooka oyimire bulungi abantu balabe figa abantu banayogamba abakazi b'omu butale tebaba na figa wolololo ani abalaba kyuka muko kyuka wewe wabula banna uli otya gyebale kafiga wakakola otya owange sirya nnyo tolya nnyo wepimira olinga ddana n'abatanzi kituufu naye talya nnyo omulimu oguno lwaki wajja gwe mbyennyanja bikalu owaayi gunsanyusa gukusanyusa ogumaze mu bbanga ki myaka nga 10 emyaka 10 oli mu byannyanja bikalu yesebo abantu baagala oboogereremuko ku luzungu. By the way, we can start some English with her. Such that can address in English. Can you talk to my people in Gulu? Try. Kati bali baveeko tukola byaffe. Ngambirako ku bantu b'eggulu bakozesa enkola ya MTN Momo Pay. Kati yogera Oluganda bulungi nnyo. Njagala okubiriza abantu buli katale gye bagenda oba bagenze mu dduuka gula ngoye oba bagenze kola ki bakozesa nnyo enkola ya MTN Momo Pay. Bakubirize abantu bonna oba mugenze mu katale oba mugenze wa wonna okutambula ne ssente bannayo si kirungi kubanga oyinza nosanga ababbi ne bakubba naye so otambudde na simu yo esimu yo bekuyambako kubanga tewali ajja ne waba gikubyeko sigala ssente zo kweziri kiba kikuyambako bulungi kati bambi mbasaba mutambulenga na simu mukozese Momo Pay mubeere nga musasula buli kyemwetaaga kuba buli wooli wonna eba weeri si bwe kiri tumira ku mwami tumira ku mukulu tumira omwami aliwa ye mwami ani ye mwami wange oyo owebukunja sweeti wange owebukunja sugar baby kati mutumiddeko kubanga mwagala mwami ani Ami Medi mwami Medi wantumiddeko ye sugar nenjala okugezaako okulaga akatale konna nga bekatambula as a seeing tulaba bumonde tulaba carrots tulaba garlic tulaba green pepper tulaba ennyanya na buli kimu osobola okubeera nga ate weetanira akatale kano akentinano bayitawo kiwaatule okulaba obulamu ng'ate tubutambuza mu ngeri ekyasobola okubeera ate eyakabere kale njagala okuba nga ate nkujjukizaako enkola eno ekyasobola okubeera ng'etambula nga bw'oli mu kulaba wano n'omukyalo omu gwe nasangako mu katale keeyo entinda abantu bakola ne branches musanze wano ng'ate nawana akolerawo ng'obulamu bwe asobola okuba ng'ate abukyuzaako wano so tugezaako okulaga biki byonna byosobola okubeera ng'ate osanga mu katale kano kankutwaleko kono rasta olabe naye bwe yateeseteesa akatale omudaala gwe abantu bali eno bateekateeka oliyinza okubeera eyo sooka ojje baby girl jangu tulabe bayino tulabe bano lindako lindako members saving passbook mutereka kati wano wa marking mbamko wale waterekayo 2 3 Hati nteekayo sembera bulungi wano otunnyonnyole abantu bwe bakuuma ssente mu butale ndowooza olaba musanga abantu bagagga bazimbye amayumba bwe bati bwe batereka kati ndawa wano saving transactions nawo guneno omudaala guli ogutunda ebyo bwe biti ebyo kati wentunda nga nsevinga webeera nga nzijeeyo wano batekawo withdrawals nzije ne batekawo no balance negwe nga tojjaayo nnyo sijjaayo nnyo njagala bonna ndabawo dash kati waliwo wano omudaala bbi gwe guno omudaala guneno ogw'ebyo amaseffuliya kati gwe guno ze nakola ne nsevinga wano ate waliwo 2 3
Anti zezo nakola olunaku kana. Kati goyina emidaala 3. Anti ninawo nessi gwa nkoko guli eri. Gwe kikola otya okuba n'egyo emidaala gyonna mu katale kamu? Kasito savinga obeera ne ssente ate ssente yekola ssente. Oli mufumbo? Ndi mufumbo. Totya. Totya. Ojera bw'oba onoonya leka kutta mikisa gyo. Sinoonya. Tonoonya naye nga toli mufumbo. Nina abaana naye siri mufumbo. Baana bameka? Bali 2. Abaana 2. Wandyagadde okufuna omuntu? Era njagala. Nsobola newandiise? Lindako nkyalina byenteekateeka bye maliriza. Naye nti kati tusobola okuba nga tubimaliririza wamu. Emitone gifuuka 2 ne tubeera nga tugatta obwongo. Kale tujja kirowooza. Ani nze njagala mutunga mukozi ng'alina amaanyi. Amaanyi gatya? Ng'akola saaga amaanyi g'ogamba naawe ng'okola ng'oli musajja mukozi. Si bano abalebera ayagala okutuula awo alinde aŋŋambe akamoga toyagala mbu bebi mpaayo 3 awo. Njagala ng'oli mukozi ng'onyongerako kintu nekitukosa. N'omusajja ayinza okuba naye ayagala omukyala ng'amwongerako. Nga nyongerako? Nga musajja naye ng'ayagala omukyala ng'amwongerako. Abo sibaagala. Kati gwe yagala musajja akwongerako obwongezi nga gwe omusajja tomwongerako? Awo be njagala nga mukozi nga tugatta obwongo netugamba kati omanyireyo sasula biru y'amazzi nze nja sasula ey'amasannyalaze. Kati yabula mu Kampala wano mu Kiwaatule? Muyina naye tanaba kubeera bulungi serious. Byakola tebitegeerekeka. Ye mwami ani? Sijja mwogera. Engeri gye mutanaba kubanga mwetegese bulungi. Kati nyinza omulivula ne mujjawo. Banze ndi mukozi. Ndi mukozi. Naye tosobola mujjawo naye mukozi naye katujja tukikwasaganya. Zinga mukikwasaganya. Okukola emidaala gino gyonna tugirabye ogikwasaganya otya omuntu omu? Nina nyambako waliwo oyo omulenzi yanyambako. Kati gwe boosi we? Nze boosi we. Naye osasula? Musasula bulungi. Muyina mugagga wammwe oba gwe mugagga? Nze mugagga. Ndako. Oli ye mugagga? Asasula bulungi nnyo. Wasoma biki? Nze nasoma business. Business and management. Institution ki? Odebye. Institution ki? Bukoto. Kale twagala kweyongerayo. Awatugambe amanya gwani? Amanya nze Nakamate Rashida. Nakamate Rashida. Amagezi wagajjawa kyekyakufosinga okulowooza nti kino kankole bwe nti kubanga eriyo abantu kati goyina emidaala 3 nga ye n'omudaala ogumu tasobola guteekamu ng'alowooza bizibu. Amagezi wagajjawa? Amagezi kwe nagajja nakula ne maama wange okuva mu buto bwange nga maama wange akola omudaala nenfuna experience eyo ey'omudaala nagunjagazisa nange nenkula nga nina ekyo ekirowoozo. Gwe wali wasoma kyenkana ki before nga tonnajja mu katale ng'eno? Bye wasoma? Nasoma saasoma nnyo kugenda wala. Kyetaagisa ki omuntu okutandika emidaala nga gino? Kyetaagisa era capital. Nawa sente mmeka emidaala 3? Capital yeetaagisibwa. Sigamba nti no start ebeera ya midaala 3. Otandika na ogumu gwe guzaala kati nga no wen savings. Kasitanda wanga savings ne ngamba kati kantandike wate ekirala. Weeraba wa? Mu maaso. Biseera by'omu maaso. Kubanga kati emidaala oyina 3. Oyina n'okutandika ebirala. Olowooza oyinza okuba nga ojja kuva mu mulimo guno otandika ebirala? Omudaala guno nyinza obutaguvaamu kyokka nyinza okuteekawo obubranches obulala ne ngamba guno omudaala omukulu kanteeka ate ntinda omudaala omulala nembeera nga nkolawo batyo. Nabyemu omukyala gwe nasangako mu katale ntinda naye musanze alina omudaala oyo ali mu blue kati n'ogwentinda yagulekayo kati ate alina wano. Bwe tuto bwe tukikwasaganya kubanga kyenkuze mmanyi kyemmanyi kyekindi mu mutima kyoyagala okukola kyenjagala okukola kati era wendaba nga nfunye nti nina gino emidaala 3 nsobola okugamba kaŋŋenda ate awalala nzigulewo omudaala omulala. Bubaka ki bw'owa bakyala banno? Bakyala bannange mbakubiriza okukola ate nga webatereka. Kati enamba y'essimu ogenda ginsomera busomezi ba? Enamba y'essimu engeri wentera okulaba pulogulaamu yo nja gikuweereza. Ojja gimpeereza enamba y'essimu. Mukyalani? Nakamate Rashida. Nakamate Rashida njagala kuwa esaati ya MTN eno ate bakasoma be bajje ng'egyo ine emidaala mingi bakubirize nnyo okozesa enkola ya MTN Momo
pe ku BBS program zonna muzira bulungi nnyo simulula ku makya omugave ngarange Mollis ate abeerawo naye program zuka n'ensonga ne program zaffe zonna akalakya buli lunaku sawa 5 paka 6 nga bakikwasagana ne program zaffe zonna endala nga buzijja njagala kusiibula okujjako ng'olinayo obubaka busembayo weyagala okubuulira abantu obubaka bwebwe mbakubiriza kusevinga basevinga essente abakazi bave mu kutuula bakole baleme okwefumba baleme okutuula awo okulindeeza abasajja simanyi okulindeeza ku kameeza tebe tebikyakola balina okukola nze nina emyaka 25 tolimba sirimba nina emyaka 25 osazeeko kale emeka sina gye nsazeeko gwe tondaba kyuka tulabe sijja kukyuka gwe sokutumya fesi y'omugambo nze nina wempima kituufu 25 alina 25 tetugenda kusingako wano tujja kwatisikana olunaku olunabaluzeemu nga tuzeemu mwebale kulanya BBS telefine amawulire mugalabe ennyo agesigage mawulire golaba nobeera ng'olabye ekyo ekituufu osobola okulaga mutuntu tugayita gy'otabadde atusobola notubuuza amawulire ge tugamba nti gambuuze ebibadde gy'otabadde obibuuza ffe ku telefina ne tubeera nga tubikuwa zuka n'ensonga weeri naggambye ezimba ensi yo weeri ate ne eyamwami Busuula Danstan amaaso ku ggwanga ate tubeere nga tutambula eddala mu ngeri ekyasiza okuba nga ate yakabi tutambula emikonja vaba MTN enkola ya MTN momope paka nga tuzeemu a very good afternoon. Ebiva mu katale bikutuusibwako bannaffe aba Rexbar KCCA. All the Jibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks. Kubi Dondolo. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000. Here's your chance to win school fees for your child for a whole year. Just pay school fees using Momo. Today we are at Lukman Primary School that's located in Kauku, Bwerenga, right by the lakeside. We have a happy customer who paid for her daughter's school fees. Nuru wano muwanguzi era agenda kusoma guno mwaka gwonna. MTN Momo esasudde yo akolegwa akusoma. Nga sasula bitundu nendeta nensasulako nasigala nga babanja natuka okuwumula nga tannamalayo era nkisa bibadde byangu nemwebale nnyo mwebalira mpulira nga essanyu limpitidde naye mpulira ate kati nga kaba bukaabi mu mutima mwebale nnyo mwebalira.